Kati nno Gen. Yoweri Museveni European Union evuddeyo nebanga emuteekako akazito. Mu European Union amawanga ag'enjawulo gavuddeyo ne gamuteekako akazito ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ababaka b'omukago gwa Bulaaya mu Uganda baagala abakola ebikolobero ku BanaUganda bakangavvulwe ng'abantu ssekinnoomu. Mu kiwandiiko kyebafulumizza enkya y'olunaku olwaleero balaze okutya ku bikolwa ebityoboola eddembe lya BanaUganda ebyeyongera obweyongezi buli lukya. Bano banokoddeyo eryanyi erisusse erikozesebwa poliisi okuweebuula abantu okutiisatiisa bannamawulire n'emikutu gy'amawulire, okuggalira abantu awatali misango gibaguddwako n'okubasibira mu bifo ebitalagiddwa mu mateeka. Bano era baagala wabeerewo okunoonyereza okwetengeredde ku bikolwa eby'okutulugunya n'okutta abantu naddala ebyaliwo nga 18 nenga 19 omwezi ogwa Novemba 2020. Mu nsi zino eza European Union ezivuddeyo okuteeka akazito ku Gen. Yoweri Museveni nga boogera ensonga ez'enjawulo. Kuliko ensi emanyiddwa nga Australia, Belgium n'embeeramu Denmark, France, Germany, Italy, Ireland na Netherlands n'ensi nga Sweden. Ensi ziragidde ddala obukambwe ne zigamba nti ekimala kimala, w'onyigiriza ennyindo etera nevaamu omusaayi. Mwattu Gen. Yoweri Museveni abantu be aba security omuli ebitongole ebimanyiddwa nga SFC ne CMI ebikolwa bikolwa tebiraga nti bano bantu oba balimu ak'obuntu, wabula biragira ddala kye bayita human rights violations. Ate nga ffenna tumanyi nti emabegakaawo violations zino zizze zikosa abamu mu gavumenti omuli Abel Kandiho n'abakulu abalala mu gavumenti. So abakulu bano mu nsi zino ez'enjawulo zivuddeyo ne ziteekawo ekiwandiiko bakuntumye nga balaga nti ebikolwa bino baveeyo babe nga bakangavvulwa abantu aba irresponsible, era nga kino kiddiridde okuba nti obutambi buvuddeyo nga bwoleka engeri abantu gye bazze batulugunyizibwamu. Mwalabye akatambi ka Comrade wa National Unity Platform ng'ono ye registrar wali e Kasese bamusala ne bamukola buli kintu ekitasaanira ne bakulaga akatambi k'omukulu kakwenza engeri gye bakwesa magalo okumuyuzangako ennyama mu mugongo mu bisambi n'ebifo ebimu. Muganda wange wotunuulira ku buli obutambi ne YouTube tekukkiriza kuba nti obwapulodinga oyinza ofuna kye bayita community guideline strikes olw'ensonga nti ezo violations mbi nnyo tocha. So ebikolwa ng'ebyo European Union yasinzidde ku kitebe kyayo n'egamba nti ekimala kimala, ebikolwa bino birina otuuka ku kkomo kubanga teri agenda kulwanirira bannayuganda okuggyako ensi ezo ez'amawanga ag'omukago. So mu mbeera eyo balagidde abantu abali responsible ku bintu bino baveeyo babeeko engeri gye bavunaanyizibwa, otherwise weba tebakikoze wagenda kubeerawo ekiddako nga be bateeseteese okubaako kye bakola naddala eri gavumenti ya Tibuhaburwa. Naye nga ffe tugamba tuvumirirwa ebikola ng'ebyo ebikolwa ebigenda mu maaso eby'okutulugunya abantu, bakwata ne bakusibira eyo ne bakutulugunya, makooti bakuyisaawo buyisa teri amanyi gye bakuyisa. So ebintu ng'ebyo ate ekisinga okuluma kusinziira ku kakwenza eyavaayo n'agamba nti ekisinga omuluma si bantu abatulugunya, naye ekisinga omulumira ddala be balamuzi abasirika nga bo oyinza okugamba tebakyalamula mu nsi yattu Uganda. Era nga kugamba bwe nti subscribinga onyige n'akade osobola okubanga mwattu update zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ozifuna bulungi nnyo.